tumusinza agawa obulamu, tumusinza yagawa omukka, tumusinza yagawa omukka, tumusinza yafana wangula, tumusinza yagawa omukka, tukusinza Yesu osanidde. Tukusinza Yesu osanidde, ekitiibwa kikuddire, tukwebaza kuba wawangula tubeera abalamu, tukwebaza olw'omusaayi gwe wayiwa Mukama, ffe okuba abalamu olwakubeera gwe, ffe okuba abalamu. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu. Abasubscribinze Mukama abampeera omukisa. Tugenda kutunuulira ekitabo ky'Abakolosaayi essula ya 3 olunyiriri olusooka paka Mukama w'anaaba atuluŋŋamizza. Mulokole essula esooka olunyiriri olusooka lugambye nti kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri waggulu, Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Ffenna tugamba tuli balamu ku lwa Kristo, naye ate tukyali ne bitufuula okuba nga tukyali bafu nga tetunnaba kubeera balamu ku lwa Kristo. Tukyalimu ebikolwa ebitulaga nti tukyali bafu, kwegamba nti tetunnaba kuzuukirira wamu ne Kristo, kubanga bw'agamba nti bwe mubanga mwazuukira mu Kristo kitegeeza nti mwafa mu mubiri. Tuba twafa mu mubiri. Kyova olaba Bayibuli ekugamba nti muweeyo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu, entukuvu esanyusa Katonda. So mulokole bw'obanga okyalinamu ebintu by'obujja, tonnaba kuzuukirira wamu ne Kristo, kubanga bwe tugamba nti twazuukirira wamu ne Kristo tuba twafa eri ebikolwa by'omubiri. Okitegeera, tuba twafa eri ebikolwa by'omubiri nga tutambula ne Kristo, nga tutambulira mu mbala ya Kristo, era nga tunoonya ebyo ebiri waggulu, Kristo gy'ali mu ggulu. Olunyiriri olwokubiri lugambye nti munoonyenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi. Tunoonyenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi, naye tulemereddwa okunoonya ebiri mu ggulu, tunoonya biri ku nsi. Okitegeera, Bayibuli etugambye, Pawulo agamba Abakolosaayi nti munoonye ebiri mu ggulu. Munoonye ebiri mu ggulu so si ebiri mu nsi, kubanga ebiri mu nsi buli omu byanoonya. Naye ffe abalokole tulina okuba nga twawukanako ne bano ab'ensi, nga twawukanako n'abantu bano ab'ensi abatali balokole bye banoonya. Kyova olaba Yesu yagamba nti musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, ebyo byonna muli byongerwako. Wano Pawulo atugamba nti tusooke tunoonye ebiri mu ggulu, ebya waggulu. Okitegeera, kubanga ensi byenoonya, Yesu si byayagala ate naffe tube tunoonye. Olwokusatu lugambye nti kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda, nti twafa mu mubiri naye mu mwoyo tuli balamu ku lwa Kristo, tuli balamu wamu ne Kristo. So kyova olaba Bayibuli ekugamba nti munoonye ebyo ebitalabika, kubanga ebirabika ensi byenoonya. Kati ffe omulokole olina okuba nga oyawukanako nnyo n'omuntu atali mulokole ku lw'ebyo by'okulembeza mu maaso go, ku lw'ebyo omutima gwo gwe biyaayaanira, ku lw'ebyo omutima gwo gwe binoonya. Kyova olaba Pawulo agambye nti munoonye ebiri waggulu bwe mubanga mwazuukirira wamu ne Kristo, kubanga Kristo yafa mu mubiri olw'ebikolwa ebibi bye baali bamuvunaana by'ataakola, nti olw'ekibi. Kitegeeza bwe tufa mu mubiri tuba tufudde eri ebibi, ne tuzuukirira wamu ne Kristo mu butuukirivu, ne tuba nga tukola obutukuvu obw'obutuukirivu. Olwokuna lugambye nti Kristo obulamu bwaffe bwalabisibwa, era nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Olwa Kristo obulamu bwaffe bwalabisibwa. Mujjukire mu lubereberye Adamu ye yasooka okwonoonyesa ensi yonna. Ekibi kya Adamu kyayingira buli mu mwana w'omuntu alina omubiri. Era okufa kwa Adamu kwe tugamba nti twafa mu okufa okwasooka.
kati ne tuzuukukira wamu ne Kristo nti twava mu kibi kiri ekya Adamu ne tusobola okuba nga tuzuukukira wamu ne Kristo. Kyova olaba Pawulo atugamba nti tusooke tunoonye ebyo ebiri waggulu so si ebiri mu nsi. Okitegeera? Olwokutaano lugambye kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi: obwenzi, obugwagwa, okwegomba kw'ensonyi, omululu omubi, okukaayana, okwekusinza ebifaananyi. Bino Pawulo by'atugamba bwe tuba nga twazuukukira wamu ne Kristo nga twafa okufa kuli okwasooka, bino ebintu tulina okuba nti tetubirina. Tulina okuba nti tetulina kusinza bifaananyi, ng'okusinza ebifaananyi tekuli mu ffe, ng'okwegomba tekuli mu ffe, okukaayana tekuli mu ffe. Bwe tuba nga twazuukukira wamu ne Kristo era nga tugamba nti tuli balamu ku lwa Kristo, bino ebikolwa tetulina kubeera nga tubirina. Kyova olaba Pawulo agambye nti kale mufiise ebikolwa, mufiise ebitundu byammwe eri omubiri. Fiisa ebitundu byo eby'omubiri gwo eri ebyensi. Bw'obanga ogamba nti wazuukukira wamu ne Kristo, nti oli mulamu ku lwa Kristo, obwenzi tebulina kubeera mu ggwe, okwegomba tekulina kubeera mu ggwe, okuyomba tekulina kubeera mu ggwe, bw'obanga ogamba nti ndi mulamu ku lwa Kristo. Naye bino ebikolwa biba bikyali munda mu ggwe, tonnaba kubeera mulamu lwa Kristo, okyali mu kufa, tonnaba kuzuukira, tonnaba kuzuukirira wamu ne Kristo. Okitegeera? Bino ebikolwa Pawulo atugamba tebirina kubeera mu ffe, tubifiise kubanga byansi. Okitegeera? Olw'omukaaga n'agamba nti olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Bwe tutawulira ne tufiisa ebitundu bino, ne tufiisa ebikolwa bino eri obulamu bwaffe, ne tubifiisa ne tuba nga tubivuddemu, obusungu bwa Mukama bujja gye tuli kubanga tetuwulira. Okitegeera? Kubanga tetuwulira. Olw'omusanvu n'amugamba nti era nammwe mwebyo mwe mwatambuliranga edda, bwe mwali abalamu mu byo. Nti edda bw'obanga tonaba kwegamba nga edda bwe twali tetunaba kulokoka, twatambuliranga mu bintu bya bwenzi, mu kusinza bifaananyi, mu kwekuyomba. Naye bwe tugamba nti twazuukukira wamu ne Kristo, nti tuli balamu ku lwa Kristo, bino ebintu tebirina kubanga bikyali mu ffe. So twerwaneko nnyo. Ekintu kyonna ekikyali mu ggwe, saba Mukama akuwa ekisa ekirwana n'ekintu ekyo osobole okukiwangula. Oleme kugamba nti nze ndi mulamu ku lwa Kristo naye ng'ebikufuula okuba nga toli mulamu, nti ebikufuula okuba nga oli mulamu ku lwa Kristo nga tobirina, ng'olikyalimu ebintu by'ensi. Mulokole toteekeddwa kubeera nga tetuteekeddwa kubeera nga tulina ebintu by'omu nsi, ng'ebintu by'ensi bikyatuli mu ffe. Okwegomba nga kukyali mu ffe, okusinza ebifaananyi nga kukyali mu ffe, okusinza abantu bannaffe okusinga Katonda, ng'okusinga bwe tusinza Katonda nga tebikyali mu ffe. So tubeere nga tulwana okuba nga tufiisa ebitundu byaffe eri ebintu bino eby'ensi. Okitegeera? Olw'omunaana lugambye naye kaakano era nammwe muggyeewo byonna: obusungu, ekiruyi, ettima, okuvuma, okukyamya, okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe. Pawulo atugamba tuggyewo bino. Bwe tuba nga twazuukukira wamu ne Kristo, nga tuli balamu ku lwa Kristo, tulina okuba nga tuggyawo obusungu mu ffe, tuggyawo ekiruyi mu ffe, tuggyawo ettima, okuvuma. Okitegeera? Okunyumya ebintu by'ensonyi nga bivaawo mu ffe. Okitegeera? Nga bivaamu mu ffe. Temulimbagananga mwekka na mwekka kubanga mweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye. Okitegeera? Nti Bayibuli egamba nti omuntu bw'akkiriza Kristo Yesu oba bw'abeera mu Kristo abeera kitonde kijja. Naye tosobola kubeera kitonde kijja ng'ebintu bino bikyatulimu. Kati Pawulo atugamba nti tetwerimbagana. Ogambe nti nze nyambadde omuntu omujja naye ng'ebintu by'omuntu ow'edda bikyali wamu naawe. Kitegeeza tonnaba kwambulibwa muntu oli ow'edda, okyali mu muntu w'edda oli. Bino byonna Pawulo byayogeddeko ebiba bikyali mu ffe. Tetunnaba kuva mu muntu oli ow'edda. Okitegeera? Tetunnaba kwambazibwa muntu mujja.
tetunaba. Olw'ekkumi agambye ne mwambala omuntu omujja, afuulibwa omujja olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Nti bwe tweyambula oli omuntu ow'edda, tuba twambaziddwa omuntu ono omujja ategeera ekifaananyi ky'oyo eyamutonda, ategeera Katonda. Okitegeera, tuba tulina okuba nga tutegeera Katonda ye yatutonda mu kifaananyi mwe twatondebwa. Naye kino kyonna nga tumaze okweyambula oli omuntu ow'edda n'ebikolwa bye. Okitegeera, n'ebikolwa